osooka mbasajja abafere paka lw'okkiriza omusajja gwe bayita Yesu. Kati Yesu yamanya bw'akyetoolooza n'akutemera ekkubo n'akuwa gw'okwatagana naye. Bassebo ne bannyabo abali mu kkanisa, mwawule okukkiriza n'obusiru. Okuwasa omuntu nga tolina kyammuwa, ogwo omulembe gwaggwako, ate gwali gutuyingidde mu buyingizi. Okuva mu Bayibuli omukazi si wa busa. Era kiba kya busiru okutandika okwogera ku mukazi nga bw'asabiriza ennyo. Obadde oyagala akola atya? Eri ku lubereberye bamugamba nti byayagala n'abijjangawa. Okwegombanga kwe kwonna kugenda kubeeranga wuwo gwe yeeyita bba. Bw'oba olemeddwa mute. Abantu bangi abamwagala naye omufutu baddeko oli mu Sting Men's Association. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Abakyala lwakuba tiboogera, naye singa buli mwezi akuwa lisiti y'abamukwana, ate beetaaga nga buli akwana omukubayo n'ekifaananyi ku ssimu. Omusajja asooka ategere nti waliyo embooka ezikwana, tebamumanyi namumanya, naye omugumiikiriza bugumiikiriza. Naye n'alyoka afuna akapositi k'obutagaba n'akasaasaanya. N'akasaasaanya. Omukazi bateekwa mmuwa buwi. Guno omulembe gw'okulooza nti abakazi be bagenda okulwaninga ekonomi gukolimiddwa. Kubanga omukazi akwata ssente meka okukkiriza nti agaggawadde. Bakazi batono nnyo mu nsi abalina kapasite ekwata triliyoni. Olaba omukazi akusuubiriza ku mizigo nti agenda kukuba nga bamutereseza emitwalo 3. Bawe omukazi bwamuteresa ssente emitwalo 3 n'atazimuggyako okumala emyezi 2, muyomba mu katono nagani nja kukuba nkusasule. Nja kukuba nkusasule. Ye ng'awulira ku 3 ago ensi baagimalayo. 3 awulira bagagga bavundu akuba n'akusasula ng'alinawo 3. Ate mubamu akayoma bawe n'amwongerayo 5 namugamba nezo zitereke zigatte ku ziri n'aweza 8. Enkyo owulira tteke tate batakyalabula nga waliwo 8 mu nnyumba. Enkyo owulira tteke. So economy tetusobola gikwasa bakazi. Ate ne tugenda nga twemoola. Abasajja batandise okwemoola, basiba enviiri, bakwata mu bizigo. Osanga omusajja golooza okubanga ategeera ng'ebizigo bimumalawo. N'ombuuza olagawa abakazi bo beesiige kuva dda beesiiga. Ne Esther be yali avuganya nabo baali beesiize. Naye bagezaako, Mordecai yagezaako okunoonya ebizigo. Abakazi mwesiiga ebizigo. Naye omusajja mazima. Omusajja oteekwa okuba nga ebintu bibiri tobirina. Tolina bizigo, tolina nviiri. Bw'osituka toba na budde. Ate omala okutereeza ekisunsu, bonna abaatereezanga ekisunsu ebintu byabagendera bubi. Abasajja abatabeera na nviiri banguwa okutuuka ku mirimu. Naye kati ate wamma asiba enviiri myaka gye gikyakutabanya sikusalira musango. Buvunaanyizibwa bwe bunajja ojja kukizuula tolina budde bugenda mu saaloni. Ojja kukizuula nti onoomalira okusiba ekiswayiri. Abaana mbalina no mu house of prayer basiba ekiswayiri. Mbalabaawo nga mbateekako amafuta. Omutwe ngukwata namu ne nga Mukama ono muyambe. Obutwa bumugwemu mangu. Obutwa bumugwemu mangu. Akule.